tulina omulimu gw'okusomesa abafirika obukulembeze kyeki MP mwe bye muli eyo bye mumala obudde mu parliament nga mwegabanya ssente instead of okulowooza ku bintu eby'amagezi ekibatwala eyo is to think for the country. You are the think tank of Uganda, but the shirt doesn't look good on you nga mwana we akigamba kigambe taatawo e Kampala ajja kubuuza gwozigula. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Awe wao tewabeera embeera ya kusagaasagana nga Bunwe wa Mukovu abasidi omususu zirinya lyange agaliwo omukutu akwe tuli mu bufu bwe bumu. Bunwe omukovu abaati anti omukovu Bunwe is like abantu government ya akagundiko kaba omuntu wabanga mukovu nya akagundike kaba katagala Bunwe we abeera ataga olengera obanko nyenyele njabe kunyanga tudde kusho ebe saga olebera anedda obanko tete kakale nedda by the way nga tuvude Obote babwe nawe badde mbuuza wabaddewo olutalo wakati w'endiga ne poliisi. Endiga zagenze maaso n'okuba nti zikalambira ne zigamba nti webagenda maaso n'okuba nti batusumbira temujja kgenda maaso nakuba nti mumenyawo. Ebyo byadde mu Lubigi chachi ya Nabbi erinnya lya Nabbi ntera okulyerabira chachi ya Nabbi Nabbi Bright muyingo no omanyi ogeza n'ogamba endiga sasoka kubuuka ebyaddala sisoze kubuuka ebyaddala sijerega ebyaddala omanyi bino ebintu byebyogeraga ebyesisuka musoze kulowooza what is really happening kubuulira mazima. So waddewo olutalo wakati w'endiga za Nabbi ne poliisi niyo kati okubayita abagoberezi leka maliriza taata. So endiga ezimu zalemedde munda what is funny Bambi nothing. Ezimu zalemedde munda poliisi omanyi poliisi eyina omutabaganya waayo n'abantu so omutabagana n'agenda n'ayogera n'endiga n'azigamba mukkirize ekisibo kigende maaso n'okuba nti kijjibwawo ko bo temusobola kubanga mujjawo omusumba wagenda maaso n'okuba nti atusumbira okkakkana ng'endiga ezimu zeebagaze poliisi bagenze batandise okulwana. Mwaddemu abakyala seba abagumu awo abakambwe bawewenyudde endige poliisi mwana muba mukola ebintu emu mube n'ekisa temukola ebintu bya kinaakana bawewenyudde endiga ekibooko kasaziba n'ebyoya bingi embooko yabuze Bambi kirungi ziba n'ebyoya bingi ziwulira embooko kyadde kibi nnyo kyadde kya nnaku ekitenkanika naye bannaye mutusaasire nema mukendeeze ku bukambwe wamu ne poliisi sokkakananga munaye kanisa nga bagijjeewo ekyo nno kyayongeredde ddala okutya okw'amaanyi nti abasajja kati nno bali siriasi kuba Lubigi badde bagenze bamusendasenda naye kanisa badde tebagituukangako ne basanze omusumba mwali ng'ali mu kusumba ndiga nga zigenda maaso n'okuba nti zisumbibwa ne boogera n'omusumba poliisi n'emwetooloola ne gamusumba tuzze kumenya omusumba sebo n'akalambira zaalwanye mu linnya lya Yesu byannaku nnyo kaakati ani yawangudde
buuza ku bantu agaliwo gwe mukutu gwe tulibuuza ku bantu tutandike. Bannanga batwala mwenna twagala okusaasira twongera okusaasira mwenna abayita mu kizibu kya nnema. Ndowooza nnema kyeri mu kukola kye bayita okwekangabiriza mu ggwanga lyonna ng'eyambibwako poliisi beekangabiriza. Kati omanyi kye bayita okwekangabiriza nnema kyeri mu kukola. Naye abantu bajja kunyiiga, temuwa abantu mukisa kunyiiga. Ebizibu nze nakugamba luli nabadde mbuuza omu ku bakugu jjo ne mugamba nga maze okulaba era vidiyo y'ebyo gwe byoyisa endiga, nengezaako okumubuuza nti naye abantu bano nnema lwaki erwana okulongoosa entobazi? Nangamba yisaamu kiki ekyo ky'obuuza? Ne mugamba nti mbuuza kubanga njala kutegeera. Nangamba nti ecosystem biki? Ne mugamba yes. Lwaki ecosystem erina okuba ennungi? Nangamba ate kiki ekyobuuza? Konze njala kutegeera. Nangamba nti ecosystem because we need to. Ne mugamba but for who? Ochegede yanyonyodde bini ne mugamba era njala kutegeera but ebyo byonna tubikolera baani? A better environment. A better environment, but that better environment for who? The people. Kati ate abantu bemubonyaabonya. Ochegede waliwo byonna birungi naye waliwo ekisinga ku kinne waakyo. Olwaleero abantu okubamenya okubajja we basula kisinga ecosystem. Ochegedde wabula tulwanyise ezo entobazi ze tusigazza okulaba nti teziyonooneka. Kuba ne Kampala eri mu lutobazi naye olwedde kati tekyasobola kukyuka. Ochegedde kati tulina okukola ku making sure nti ze tulinawo tuziriserving. Naye kati omenye gundi tuli mu Kampala, olaba Kampala waliwo omuti gwe baatemye nenewunya kesisi bagusimye wano emulago. Omuti ogubaddeawo obadde omulungi ogubadde gusobola okusigalawo ate ne bagumenya ne bagusimawo. Ningamba loni look at kesisi mbu balongoosa luguudo beesibye mu Kampala bali bati mu Kampala. Ekireetera abantu abo okubeera awo kye mulina okunogera eddagala ekyo ekibaleetera okubeerawo. Nakugamba ekireetera abantu okubeerawo is poor transport system mu Uganda. Abantu bali awo kubanga buli omu ayagala kubeera Kampala. Poor transport system. Omuntu just ogenda wano e Masaka kimwetagisa olunaku lulambo dwonoona just ogenda obugezi e Masaka kubanga jamu agenda mumukwata okuva wano paka Mpigi. Ochegedde poor transport system yereetera abantu okwagala obeere teyagala beera Kampala. Nze sala beera Kampala naye mbeera na Kampala. Lwaki? Kubanga ntya ngamba ngende ewange gye nazimba ngende mu kyalo kyaffe Guludene Kiwenda naavaayo ddi nga waliwo ankubidde essimu e Kampala. Kubanga bwe nalinnya taxi okuva ekiwendo okutuuka e Kampala it would take that taxi 4 hours to get to Kampala. Kitegeeza n'omuntu abeera just eggayaaza ayagala kusenguka dde Nansana naye nga this is just a small city. Naye jaamu alinga jaamu biki obuguudo bwe buti abantu kyovola beesiba mu Lubigi. Tewali ensonga lwaki abantu abali mu Lubigi. Eryegi transport system is poor. Fix the transport system abantu bagenda kwesonyiwa entobazi. Ekyokubiri entobazi ezisinga batezisula mu bantu. Entobazi ezisinga ziri mu bitongole byammwe bya government bikampani ebyo bikkirizibwa gavumenti okubeera mu ntobazi. So ekyokumenya ekkanisa ng'ezo mu ntobazi it is not a solution. Kiringa nga bw'omuntu bw'anaalwala omusujja n'omuwa panado era akawuka ka parasmodi akaleeta omusujja kasigala mu mubiri ajja kuwuliramu better for like 2 days
the next day muyinza omusanga nga afiiridde muki mu buliri. Kyembasaba gavumenti efeeyo nnyo, ministry evunaanyizibwa ku ekyo gye bayita eya gundi planning authority, tulina planning authority eplaningire bulungi eggwanga lino, tufune train system nga omuntu ava e Kampala n'asula eggulu mu dakiika 3 train egenda eggulu, train ne tubeera nga tuli connected bwe tuti nga train eva e Kampala negenda eggulu, katate eva eggulu waliwo eyita eri bweti kubaka Uganda katono tukateeka mu system ng'etambula bweti. This is a city Kampala. Kati tuconnectinge buli route efuluma Kampala tujiwe railway north east west byonna tubawe. Bwe tumala obbawa katate tufune connection kwezo eziconnecting kati tukole kisaako bwekiti okyegedde kati nga ali eggulu tekimwetagisa kudda Kampala akoona bukonyi paka Mbalala bwaba yagala genda Mbalala, ali Mbalala nga bagayagala genda Bukedde agenda Bugenzi. So omuntu ojja kutandika okulaba nga abantu balina ng'oli alina amaka g'ejjinja ng'akolera Kampala, naye kakati ffenna tusula Nansana nabweru we don't work. Kyejja kugamba luli we don't work, eggwanga terikola. We are here wasting a lot of our good time tetukola. Ku ssaawa 2 kati ssaawa ziri meka? Ssaawa 2 ez'okumakya office lwezigulawo, ssaawa 10 nga ziggaddewo, and we are competing with the world. Tetusobola kubeera serious. We cannot be serious. This system should stop. Open up the country, open it up. Tubeere nga ebbanka teziggalawo, amalwaliro tegaggalawo, amasomero abaana basome ekiro emisana babeere waka bakole emirimu, bayige okukola emirimu. Eggwanga bwe tuba tunaalikuza amwana ne tubeera naye abaana omwana wa myaka 15 ng'omulimu gw'amanyi okukola genda ku ssomero, ng'omulimu gw'amanyi okukola kuva wano kugenda ku ssomero, ng'omwana gwe mulimu gw'amanyi okukola. Naye nga bino ebintu ekibireeta we are underutilizing our time as Ugandans. The government should come out. Ba MP mwe bye muli eyo bye mumala obudde mu parliament nga mwegabanya ssente, instead of okulowooza ku bintu eby'amagezi ekibatwala eyo is to think for the country. You are the think tank of Uganda, but you're not the think tank anymore. You're just wasting time. The countries gwokimanyi ku ssaawa 12 batandika okuggalawo ebizimbe bya Kampala. Otuuka mu Kampala nga baggaddewo. Just ng'olina kitono yesterday but one. It was a Saturday? Yep. Nali Kampala. Omwana nankubira essimu n'aŋŋamba, please don't forget to buy me the charger. You told me, you promised me a charger. Nenziruka emisinde nabadde nva Galuga. Nenvuga nentuuka e Kampala. Nyotuke Kampala ziweze ssaawa emu kitundu ndowooza. Ngatuuka ku maduuka g'amasimu nga gaggaddewo. What nonsense! What nonsense really? Oshegedde. So kati kyova olaba nti jaamu atukwata nnyo, ffenna ssaawa 2-3 tugenda ku mirimu. Ffenna ssaawa 10 tukomawo waka. Amasomero gakolera mwezi essaawa. Amalwaliro gakolera mwezi essaawa. Buli kimu kikolera mwezi essaawa. Oshegedde bulungi nnyo. Supermarkets ssaawa 3 nga ziggaddewo. Gundi waliwo ne poliisi eziggalawo. Oyagala kuwakana nkuweyeemu. Waliwo ne poliisi eziggalawo. Kakati what country? Waliwo obudde obugamba nti kati buno tewacha abantu bakyazza misango. Otuuka ku poliisi n'osangawo omusirikale ogwo ali awo. Kati I think we need to sort this out by one thing. Government mutuyambi. Abatulowooleza. Tulina planning authority. Why do they pay you the salary really? Why do you get salary? Uganda simanyi planning nankano authority. Tulina parliament. What are you doing, guys? What are you doing? Wake up, you people. What are you doing? Eggwanga mulirese okufuuka ekigwanga. Mugamba mukyanti ndo. Ate bonno ne balyoka babeera n'obudde ku mmotoka zaabwe. Balina obudde obuyitirivu ku mmotoka zaabwe. Ne babawogganyiza obuntu kubanga ye ayagala kuyita waagenda waka, agenda wa girlfriend we, agendako mu woteeri ku ssaawa 7. Bafuluma ssebo ekyemisala tebakirya mu kuserena. Kakati ate afulume ate akomewo. Kakati kitegeeza nti
mumusasula omwezi gwa mitwalo 3 gwa minaku 3 gwa nnaku 3 akolako just ennaku bw'oba ozibaza obulungi ayinza okuba akolako ennaku nga 4 ezijjudde because olunaku lubeeramu essaawa 24 24 ne ku ssaawa 24 ze tulina mu Uganda abantu bakolako essaawa nga 6 ze zibeera productive. Essaawa ziri zonna endala either tuli mu bbaala oba tuli mu tulo oba tuli mu kukwana oba tuli mu loogi. That's it. Kakati kyokka ate ffe tukompitinga on the world market twagala tubeere nga America. Unosanga ekisajja ekikulu ekyambadde ettaayi kyonna kyonna kirina ebirevu biringa ebyange kirina omutwe omunene ogusinga n'ogwange nekigamba don't you say America. Kati America tuyinza ogituukako nga tukola bwe tuti. From there mayiwo n'atandika ebyo tojja kgenda maaso nakubanga omaliriza ekyo tujja. By the way ekyo wali okyexplaininzeeko ku show but another tojja twongera. Kankozese ka right up kano kasamare katonotono okunnyonnyola embeera egenda maaso ojja giyitamu eddakiika 10 tuve wano. Kino kyekigenda maaso. MPs in Kenya were forced to take cover as protesters stormed parliament. The protesters entered inside parliament hours after police shot a number of demonstrators outside parliament buildings. The protesters also banned a number of vehicles belonging to the police as tension escalated outside the country's legislature. Moments earlier, MPs had voted to approve the Finance Bill 2024 that they argued imposes a wave of taxes. The MPs voted 195 to 106 to pass the Finance Bill 2024, paving the way for President William Ruto to assent it into a law. Police were deployed around Parliament to guard and block protesters from entering the premises. The police were then overwhelmed by protesters as they stormed Parliament. So, emu kumbeera egenda maaso okuba nti etambula side ze Kenya ekyo ekyokuba nti nno abantu badde nga bagenda maaso n'okwekalakaasa alwa gye byakkidde nga ne Parliament bagenze maaso okuba nti nno bagituukako era ebintu tebyagenze maaso okuba nti biwooma. Emmotoka zigenze maaso n'okuba nga zookebwa bangi abalufiiriddemu era ebintu bikyagenda maaso n'okuba nti bitambula wano na wali. What do you have to say in 5-10 minutes kubigenda maaso n'okuba nti bitambula side eyo? Ekiri e Kenya kibi era tusaasira bannakenya bakwano baffe. Nze I've ever been in Kenya for some time around Yaya area. And I have been texting a few friends of mine and relatives. Are you safe? Are you safe? And they are all good. Now, what is happening in Kenya is sad, but it has been. It's not an event. Chize chimekingibwa. Politics mu Africa yayononese nnyo. Ekisookera ddala politics yayingiddemu abantu abakyamu. Waliwo abantu abatalina kubeera bakulembeze ate kati be bakulembeze. Abalina okuba abakulembeze babakuba ebbali. Okyegedde. Mu kulonda okwajja okwakava kuba bakalonda. Abasajja abaana abo balonda abantu b'e Kenya balonda omuntu gwe baali baagadde kubanga balowooza nti alinga bo. And Ruto? Ruto was not fit for presidency mu Kenya. Why? He wasn't. Ruto alinga Bobi Wine one. Nti tali fit. Naye olw'okuba nti baali banyigiriziddwa gwe baali balina okulonda. Okyegedde. Ruto kyabulabe nnyo okugamba nti ng'ate ndi mu East African community but nkugambye nti abayaaye bayingira oyo si wa bulijjo Ruto. Kakati bwe yali anoonya akalulu yabagambanga bintu birala. Bwe yayingira mu ntebe akola bintu biri very opposite. Okyegedde. Kubanga bye yabagambanga byali tebiri applicable. Ontegeera. Yabagambanga nti agenda kukozesa bottom up approach. Okyegedde.
bottom up approach kitegeeza nti people are going to be inclusive okuva kuki kwasookera ddala tekisoboka otegedde tekisoboka waliwo abantu nga balina okutegeererwa abo abazungu we batusingira bamanyi ebungereza mu Amerika waliwo abategerera bannaabwe otegedde waliwo abategerera bannaabwe kakati bano olw'okuba nti banyumirwa politics ow'ebigambo ow'okunyumirwa ow'ekinyumu gwokimanyi nti oyo omusajja yali vice president wa gundi yali vice president wa Uhuru okimanyi nti Uhuru teyamuwagira oli vice wange ontegedde okimanyi Uhuru yagaana okuwagira omusajja oyo alina bye yali amaze omuzuulako nti ono mafioso just lwakuba nti abeera mu suuti gunooza nti wa bulijjo nga Bobi Wine bwe yasalako enviiri n'ayambala akasuuti ke n'atambula obwo bunankanibwa obw'okwekanga obwo kati gunooza nti ofunye omuntu atuukiridde naye bamuyita Bobi Wine bizinesi zonna ze yali akozeeko teziggwanga wakyazikola style yonna obuyobulamu bwe yeeyo tolina kyogenda kumu bw'amala okutuuka ali n'atulakwamu entebe ayinza okuleeta poliisi n'ogamba waagwandeyaso ono yagireese oba waliwo omulala agimutumye kakati obuzibu ate bwe balina ne Museveni kati teberezaamu ng'ogudidde Bobi Wine ne Museveni ng'obatadde mu kikapu kyekimu babafugemu oyinza okukakasa akaliro manyi kyali wa Museveni nnyo oyo gundi Ruto kyaliwe nnyo kakati olina omulasita n'omubaaya bali wamu goloza lwaki bayokyeza ekizimbe kyaffe Kenya lwaki bagenze bayokya ekya Amerika lwaki bagenze bayokya eky'e Burundi lwaki bayokyeza eky'e Rwanda okitegeera so ebintu bino birina details mungi naye nze olw'okuba ndi community expert sijja kgenda mu details oyo kantunuulire nnyo kyekitegeeza mu abalonzi era nsibambagamba era nja bagamba mulabye nti akalulu okukyusa omukulembeze si ye solution naye okukyusa system ye solution n'okufuna omukulembeze omutuufu ye solution ontegedde Kenya yakakyusa omukulembeze in fact Kenya ekyusizza abakulembeze kati abaweza satu nga ffe tulina omukulembeze ogwo Kenya yakafuna riots eziri tough eziri tough eziri tough kati ziri ngezi satu sintono eziri tough njogera ku ziri tough gwokimanyi nti omwana yakutte omuggo gwa parliament n'aguwanika mu bbanga bw'ati bagita mesi bagita wati erinnya yakye kye parliament ya Kenya kati etambulira ku street omwana yagirina giradde wano ku bbega okusiza abanyonyola ekintu ekyo kyadde akutte mbwa obuyinza bwonna kugabe parliament yayiise era nawandiise ne ŋŋamba kati gavumenti ya Kenya etambulira ku masiga aga abiri esiga eri executive ya president n'erya chief justice ate nga ge mazima legisire kyakaweddemu omwana yakutte omuggo bwati batuuse mu gundi batuuse endi gye baliira emmere ne basooka ne beewane ku mmere awo muli eno mulya muceere ffe tuli eri tubonaabona muli mukuseereza ffe nasooka bali ku muceere awo so kikyengezaako okulaga nti solution ya Africa because we are working towards the united Africa the solution to African problems is not simply changing leaders. It is changing our societies and changing our brains towards our own agenda. Ontegedde ng'amawanga Abana-Kenya babeera excited by change. We are not like Ugandans. Let us change. And they changed and they brought ne baleeta mafia nga yambadde suuti
badman street boy amanyi buli kimu amanyi byoyagala okuwulira naye amanyi naye byayagala ontegedde wa street muyaaye awedde emiri Ruto omuyita wa bulijjo Ruto omuyita wa bulijjo No, I've heard this history. kakati omusajja alina history afaanana bw'atyo mwe ne mukkiriza abafuge ebyo kamutandika obikola ki okubirabako kakati ebyo bye balabyeko bye bitono ebinene bikyajja ontegedde ebinene bikyakola ki tolowooza nti tutayinza obbawo entebe kuba taswala yagambye I'm so happy nti abavubuka bandaze nti baagala eggwanga lyabwe omuyaaye So he jubilated. otegeera What was nga that? palamenti bagitutte nga palamenti omwana agikutte agitadde wano ku street agitadde watarabula agamba yaman Then abaana bakutte endogoyi ne batandika ozivuga nange ekiri mu Africa But kigumu. it's not funny. So what I'm trying to say is omugezi ayigira ku munne omusiru ayeeyigirako. If you think changing leaders is a big solution, they have had 3 nga ffe tulina ogu, in fact 4 nga ffe tulina atya babadde ne strikes eziri buladde when I'm talking about buladde ziri ngezi n'obulalala obutonotono ontegedde bulungi nnyo tubeere b'amazima gye tulina okukyusa naye tulina kutandika naffe abalonda bwe tuba twagala okukyusa omukulembeze n'okufuna abakulembeze abalungi ffe abalonda ffe nze gwe oli ffe tulina okusooka okukyuka tukole okusalawo okutuufu nga tetuli excited nga tetunyiize nga tetwetamiddwa naye tugambe nti twetaaga omukulembeze ategeera ensonga zino ebyo ebyokunyumirwa ebigambo ebyogerwa ebigambo Ruto byeyogera takolangako n'ekimu kati gwe can you imagine nti babadde batandise okwecyanga maze okwecyanga ekibuga bakitutteko haafu era etteeka ne liyita balisiza ku makya sebaba balisiza ku makya olwegula abateesa abapya ne bajja awe muteesereze kati tuzze kati noba bayiseewa let me tell you ngamba kyetegeeza baparliamentarians oba bayiseewa abagezi baparliamentarians abagezi babajoyininze bo bagambe bugambi kati gabolaba bannoope bagambe bugambi say no to the law ne bayingire ekkubo kumbe badduka kumbe bakola ki bakunya era be parliament tebabaddemu ontegere kyegezaako okugamba so kitegeeza nti tulina omulimu gw'okusomesa abafirika obukulembeze kyeki ekyokubiri kye nakugambako edda we were not ready for democracy wakikula kino w'okulonda we were not ready abafirika tetwali ready feyo mu sisitimu yaffe tekiriimu democracy taliimu kubanga demokrasiya tava waggulu mu ggulu ava mu sisitimu eya wansi gwe wuwo omwana we yakubulya kyogenda okulya olwaleero alya kiriwo mu America omwana bamusoka mubuuza what do you want to eat today? KFC. Kakali ba order ninge KFC. Ochegedde? Mu Bana-Uganda ekyo tekiriyo toteesa na mwana. Omwana gw'omuteeseza gw'omugamba nti ogenda kusomera ku ssomero liri. Oba bakubba emiggo oba batta eryo. Genda bakutte. Nja kukima omulambo. Bwana abasoose. Bwana obasoose. Ochegedde? Abazungu bateesa demokrasi bamuyigiriza omwana ng'akyali mwana muwere ng'ajjawo oli n'agamba dad I think I don't like this be bazungu be America omwana ajja kujja akugambe dad this shirt is not right you put it on yesterday and you're putting it on today. No, this is not right, it doesn't look good.
Chegedde omwana akugamba nti the shirt doesn't look good on you nga mwana we akigamba kigambe taatawo e Kampala ajja kubuuza gwozigula gwozigula ochegedde mpaje wangulira mpaje wangu ochegera gwogigula so democracy ekyo kyategeeza democracy etegeeza kuteesa ffe mu Africa tetuteesa abantu abamu tulina obbategeerera ekyokubiri abazungu bo bageziwala bamanya nti abantu bano tujja sobola kulwanagana nabo ne basalawo ne babaako abantu ne bakola classes mu nsi zaabwe mu America masses zironda naye ate balinayo ne class endala eronda nakugamba obululu tebwenkana nze tosobola kuŋŋamba mbu akalulu kange kenkanankana n'akasudiiru tekisoboka oba olimba tosobola kuŋŋamba nti akalulu kange kenkana n'akawava munno nze noonya mulimu ye agaba mirimu tosobola kuŋŋamba nti abakozi bakozesa mbu obululu bwabwe bagenda ne balonda mu kampani yaabwe obululu bwabwe bwenkana n'akake kyandibadde nti obululu bwabwe ye kaabalondere abalowoleze anti kakati ate oba abalowoleza yabawa ne ssente lwaki ewa sudiiru togikimanyi akalulu kamu akasudiiru naawe bwoba owulira nti oyagala kugira naawe kola ekikyo naawe obeere wakabi naawe tugyeyo akalulu kamu kuzinga yaffe tugyeyo akalulu kamu ontegedde bulungi nnyo so tulina ekizibu ky'okubala obululu bwaffe oli takolangako tasasulanga yadde ku musolo munyiwanjaga alina national ID n'okulonda alonda akalulu ke bakabala kyekimu ne babala akasudiiru gwalonda naye ate njagala ojjukiza abantu nti naye era akalulu we bamala obbubala batyo naki era ebiddako solo anti omanye ekireetera obululu obwo bubba omanye ekireetera okubba obululu obwo kubanga abantu bangi bakola ki balonda abatalina nsa kakati oli n'amala nakizo nagamba gweokimanyi bulungi nti olwaleero abantu Bana-Uganda engeri gye beetamiddwamu ne bw'oleeta gweomanyi nti amaanyi mu Uganda for example amaanyi mu Uganda bagapimira ku muntu ani anyenyeza Museveni ennyo okimanyi ekyo nti opposition ya Uganda olwaleero bw'onienya ku Museveni bwoti n'ayuguumamuuko oba w'amaanyi era amaanyi okwo bagapimira mu Uganda olwaleero so kati ekiri e Kenya in conclusion thank you ekiri e Kenya results eziviira eza democracy wrong people voted a wrong president now they are getting the results of what they voted. I was happy nga bakola bye bakoze byonna kubanga unlike other kwekalakasa bano kwekalakasa kwabadde kwa abantu tekwabaddeko liida tinupu yekyanzi gundi yekyanzi era okwekalakasa okw'ekikulu ekyo nkusabira kujjeko mu Uganda sometime kuba naffe palamenti yaffe tetugasa twetaaga ogijjawo nze nsaba busabi saagala ffe tugijjewo njagala executive ekulemberwa Yoweri Kaguta Museveni mu Nansiko kwata palamenti ogisiizinge for 10 years tubeeko ebintu ebitambula sente zibadde zigenda mu palamenti zikole enguudo zikole amalwaliro zikole ebiki parliamentarians bagende balime bagende bakole emirimu gyabwe emirala abatalina mirimu babeere ku street be bamanyi si ffe twabatuma obutasoma so the idea is very simple tugenda mu kulonda very soon mutuyambe abalonzi temulonda bantu kubanga muli banyiivu temulonda bantu kubanga muli basanyufu nnyo temulonda bantu kubanga mikwano gyammwe temulonda bantu lwakubanga babagambe ebigambo mwagala okuwulira mulonda abantu abatuufu ne bwe muba si be mwagala naye kakasa nti ofuna details entuufu ku muntu ogende mu kalulu mu buusi wali mu baafu yaffe
omulonde ng'omulondera on merit nga tomulondera on friendship on simanyi vibe simanyi biki ekiri Kenya is a clear result of okulonda abantu ne vibe. President yali mwana wa president yaliko sometime back n'ababuulira n'abagamba ono omusajja nkoze naye emyaka giigino si ye mutuufu okwepankirako n'ayingira n'akola ki ne mugaana kubanga mwe mwaka wa famire era waliwo famire ezifuga kituufu waliwo famire ezifuga kyovola tukkiriza mu nabbi Muhammad ne tukkiririza mu Yesu Kristo ne tukkiririza mu gundi mu papa ye waliwo famire ezifuga waliwo famire eziri anointed waliwo ne famire entunzi z'enjaga endi z'amalirungi mubaleke bali amayirungi gaabwe as simple as that ekyo kijja baluma mujja kiraba bulala naye kyovola tulina kabaka lwaki temugamba nti naawe fuga kandi naawe genda ofugemu obeere kabaka toyogere ebyo bintu mbadde ne mwami Obote ngenda maaso n'okuba nti ensonga azigamba mbufu ofaananako webityo toolamu ekyo kyowulira nti kyekigwanidde ekitagwanidde kireka oluwaddemu okwemulugunya ng'oyita mu comment section awo video genda maaso okuba nti ogiraikinga Rukia yabadde ku camera. Thank you so much.